Omulungi akomere kwanda Rose Media Region kwaniza onakola nkwebaza mujona jote sakengala mukwane subscribe nza tuyanza nnyo tuyanzege ate nabana subscribe onterako notification obera ngofuna video mubudde video jimpere comment ne like mukwano tuba tutesa mukosonga nga zino zetuba tutaddeyo amawulire agalo gampaka za bwanalulungi Miss Uganda ezawedde obulungi ennyo era ng'omwana yaziwangudde ye Natasha Kenyonyozi okuva mu Western Region. Omwana muwala yaziwangudde bulungi nnyo naye ng'ate mu mbeera yonna wabaddewo ebigambo bingi ebibadde biyitingana nga mpaka tezinnaggwa naye bwe zaawedde era bingi byasigadde nga bitambula. Mu bintu bino bye tubadde tetumanyi obadde okimanyi mbu bulijjo tebaafa ku bulungi n'amagezi nga ffe bwe tubadde tukimanyi. Omwana omuwala okuva mu Northern Region yavaayo n'atubuulira ebyama bingi ebyabadde byetobese mu mpaka za Miss Uganda bulijjo kye tutamanyi. Ng'agamba mbuno okubeera ng'owangula olina okuba ng'olina ssente nnyingi mbu mulimu favoritism nnyingi nnyo muli babaako ne be baagala basinge era mbu olina okupushinga n'okugula obuwagizi. Omwana yavaayo n'abotola ebyama ebyatwewuunyisa era nga bagamba nti olina okuteekamu obukadde 100 beddu abalanga bagamba obukadde 6. Ekintu ekyatwewuunyisiza kuba ffe bulijjo tumanyi balonda beauty with brain, omuntu nga mulungi ate nga alina amagezi kusinziira ku bibuuzo bye babuuza n'engeri gye bekondakitingamu nga bali mu academy. Kakati nno abantu bangi bavudde ne bakuba ttooki mu mpaka zino ne bagamba nti omwana omuwala we byayogera byandiba ebituufu kuba ne ku mwaka oguwedde bo baali balaba nga muganda wa Cindy yalina okuwangula so si lwakuba nti yali muganda wa Serebu wabula nga yali so smart ate nga ne beauty agirina. Naye ffe kyonna kye kiri tuyozaayoza yawangudde omwana muwala Natasha bambi weebale kuwangula katukusabire emikisa mu career yo osobole n'otuleetera engule ya Miss World. Kakati nate munnange mukulu Wizo yabadde n'ekivulu kye ku weekend. Wizo Manizo bambi abantu bagenzeyo ne bamuwagira naye n'ennyambala ya Wizo yeeraliikiriza abantu naddala abo bonna abali ku side zombi NRM awamu ne opposition. Naye ng'aba NRM nabo bavudde ne bagamba nti ennyambala gy'ayambadde yabadde teyeetagisa era yabadde ekanga ate abanuupu bo banyiize lwakuba kwabaddeko ebiwandiiko biri ebiraga side gyagwa naye nga bambi ekirungi ffe tugamba nti yasobodde okikuba newankubadde wabaddewo obunkenke bungi nnyo ng'ekivulu kino tekinnabaawo. Mu bimu ku ebyo byasinga okwewaanyisa abantu ye maama wa Mugenzi Radio yavaayo n'asaba ssente obukadde 350 mbwe ettaka lyabwe balitwala era nga ettaka eryo kwe kuli n'amalaalo g'omugenzi baagala kwegula mu kyapa. Naye yenno Pengepenge yavuddeyo n'ayogera ebyafaayo bya maama wa Radio n'agamba nti omukyala ayagala nnyo ssente ne mu kuziika kwennyini oba mu kufa kwa mutabani we mufo kyokkaabira mutabani we yalekawo wali omulambo n'ajja n'atandika obbasaba ssente n'agamba nti ono omukyala mufeere awedde emirimu ogenda kubanga obiraba. Naye ate ye Wumalusiseka yavuddeyo n'agamba nti kano kaali kabadi mbu basaba ssente baali baagala kuyisawo kivulu kubanga baali bakiranze nga kibatuddemu so kyebaava baagenda ne bateekawo ebyo ebiboozibozi abantu bonna basobole okukola ki okutegeera ekivulu. Era n'agamba nti abaali bamwogerako olw'okwogera ku Wizo bamwesonyiwe kubanga bano ka famire kano mukaabatamada bingi nga byayogedde omanyi ebyakiseka byo biba byakuyomba. Sekano ono y'omu awamu n'abanuupu bavudde ne balangira Vijay Junior mbu bw'aba yali alye ssente ze mu bulungi abeesonyiwe era mbono mu vidiyo ze zaayogerera kati abaana banuupu oba Bafoot Soldier baakozesanga ebyokulabirako ate mu ngeri ey'okujereegerera ng'abakkakkanya ne bamugamba nti abeesonyiwe kubanga bo Bafoot Soldier bakola ku bulungi bw'abantu tebalinga bo bano abagenda ne balya ssente. Wumalusiseka amulabudde n'agamba ave ku linnya lye bw'ataakikole ajja muyisaamu eggaali n'abanuupu balala bangi bavuddeyo nga bamuyisaamu eggaali Vijay Junior naye ngenda kubanga mbikulaga nga bwe bigenze naawe obeere nga obitegeera obanga obirabako. Kakati naye Katikkiro yavuddeyo n'agaana abantu okutwala ebifaananyi by'abannabufuzi ku mikolo gy'okwanjula. Abaana banuupu nno balowooza nti agamba bo olw'okuba nga badde batwala ekifaananyi kya Bobi Wine. Kati nno bagambye bagenda kukola ne kaadi y'emagere bw'abalowooza nti
kutwala ekifaananyi kimuluma bagenda kola ne kaadi babitwaleyo afe oba balowooza n'atwalayo bifaananyi by'abantu balala oba bibye. Abaana bano bubaanyiize nnyo naye nga ye Katikkiro yamanyi ensonga gye yabadde bambi ategeeza. Ate ye SB4 munange yagenze n'akyaza modo wa TikTok ono Modo Music n'amukyaza ku interview naye mwana muwala oba mwana mulenzi omanyi embeera zeewuunyisa abantu bangi tetumanyi oba mukyala oba mwami abeera awo n'asigasiga enviiri ne yeekolakola ebintu ne yeesitekako make-up era ng'endabika ye evuddeyo bannayuganda bangi nga bagikwamu ebituli nga balowooza oba agwa ku sayidi ki oba sayidi eri. Kakati nno mu interview mwana mulenzi SB4 bwe yamukyaziza ono yamuwadde ebirabo SB4 n'awunga yamugiddeyo engato n'ayagala n'omuwa ku t-shirt naye nga bambi bwo bwabadde butono nga kubanga agula sayizi era nga bw'ogiraba SB4 tebyasobodde mmotuuka naye nga omwana muwala oba mwana mulenzi ono Modo Music yavuddeyo ne yeesoma naye nga mu bye yayogedde yagambye ye alinnya nnyo ennyonyi era akirabanga kya bulijjo n'agamba era bw'aba atambula alinnya first class oba business class talinnya economy kubanga mu economy babawo ebyokulya nga biri mu disposable yaba ayagala eri mu class eya business abantu gye batuula nga babalabirira bulungi banywera mu glasses kwegamba ono mwana mulenzi ye akulaga nti embeera ye yatereera alinnya ennyonyi buli ssaawa agende n'agenda eri naye nga ekintu kyakola ekirungi oba omulimu omutuufu saalabye ng'eyagutegedde naye nga ye SB4 yamuwadde ebirabo okukakkana nga abantu bakungubaga baccaga baani abantu bagyawo bakaaba maama teyasiba na kikondoola n'afuna lundaaganya ng'atuuse waccali wange ayagala ssente wenatiira omukyalo oyo era nze seewunyiza itabi gye nalabye kasuku aleeta omusajja n'agamba tatunda ttaka ayagala kufera abantu kuba nnaku zipostinga nze nkimanyi oyo omukazi mufere. Omwana ono yayambadde ekintu nga kyaka bulungi naye ate kino engeri gye kyadde kitiisa lwaki mujja ku stage nga mulina ebintu eby'omu movies eby'omu games why mubeera inspired by what? Omuntu eyadizayiniza olugoye lwa Wizo wabaddeko tetugambe lugoye oba zaabadde sitika kubanga yadde asitwala mbiri nga kiringa ekintu kwegaba amugasse bugasi ng'alinga robot kabadde unique I can assure you. Naye ate tekamakinze essu eyo bannange kyovulaba abantu abanigeria abo abaki abazungu batukubisa nnyo ffe tunaatuuka ddi awo. Katikkiro Peter Mayiga okuvaayo n'agamba nti abantu balekeraawo okutwala ebifaananyi ebya Bobi Wine nga banjula kiba kibi nnyo kati wulira abantu kye basazeewo obadde okimanyi nti bw'obanga otandika olwaleero lw'olabiddeko vidiyo eno n'ennaku eziddako teri famire egenda kukkiriza kuwa muwala waabwe nga totutteeyo kifaananyi kya Bobi. Okimanyi nga bakozeeyo certificate ey'Emagere Magere certificate marriage Magere certificate era ebyo bintu w'obitwala n'abasajja ne famire y'omukazi bakusalirako kasita wagirani mpagira Kyagulanyi oleese certificate y'Emagere ngireese oleese kifaananyi ekya Bobi Wine nkireese akalulu ogenda kulonda ani ngenda londa Bobi. Bano balumonde nga baatidde bakacere nga beepyeredde kale mwe babalugu nali manyi muli solid naye mukyayitamu n'empewo mukyayitamu empewo ez'ekijega muntagingire VJ Junior okoze omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba ng'otukkakkanya simanyi oba baakuwa ddiiru yakututeeka wansi nga gwe yololo gy'ozannya wagenda n'ompita eziika eritategeera naye njagala nkusabule boyi wange naŋŋamba byakusaagamu gwe tosaagamu naye nsirika naye otuyingira nnyo otusobedde otuyingira nnyo
Muganda wange Vijje Junior simanyi kikuviiriddeko kutambaala baana ba NUP naye bw'oba obadde onoonya solution ya kusala mugejjo ogifunye. Abaana ba NUP atabatya gwentya naye nina kye neebuuza. Vijje Junior kuva dda nadda mu firimu ze especially firimu eza politics bw'abeera ayogera olabira ddala ng'ali against the government era atuwa example zonna ezisoboka. Mulabe Sudan, mulabe Rwanda kye yakola, mulabe ki. Ate twewuunya nnyo Vijje Junior okukyuka omulundi gumu n'atandika ate okutabukira abantu ba NUP ng'abakuba bubi nnyo nga gundi yatugambye mbu yalidde njogera byambu mbu yalidde. Naye Kasajja gwe ki ekikwambaza engoye z'abakazi bw'oba toli musiyazi? Ki ekikubiguza obunyuma okutali? N'osaakaaza akaloboozi oyogere ng'omukazi. Kiki ky'otunda bw'oba toli musiyazi? Okimanyi nti oli nsigo nfu eri generation yaffe? Oli kikolimo, oli kibi mufe. Omanye ebisiyaga bitandikira ku kwagala basiyazi. Omusajja ayambadde ekiteeteeyi n'omulayikinga n'omunyumirwa. Olwo omuzimu gutandika okuyingira, gutandika okulya. Kasajja ne kambala engoye z'abakazi, ne kambala wigi, ne kawumula amatu, ne bw'okasanga mu bbaala kaba mu biteeteeyi. Bw'oba toli musiyazi, lwaki olina obubonero bw'abasiyazi bonna? Kiki otunda? Kiki otembeeya? Ekikubuguza obunyuma obwo. Oli kibi, oli kikolimo kantu gwe eri abaana baffe. Tulina kuwemukira kati. Abantu abalala baleme kugulowooza nti muze omusajja okwambala engoye z'abakazi ne keeyogeza maloboozi gonna. Bw'otaba musiyazi kiki otunda mazima? Kabonero kikoolaga omulembe ogujja era koolaga abantu nti kya bulijjo nnyo omusajja okuwumula amatu, okuwumula ennyindo, okuwumula amaaso. Kya bulijjo nnyo omusajja okwambala G-string n'ayambala ebiteeteeyi by'abakyala. Kya bulijjo ne yeekola make-up